Dr. Jose Chameleone akyamuukiriza ekifo abantu beeyiye munnange ate okumulabako. Ku sayidi y'emu yeeguddekoko ne Eddie Kenzo Chameleone, so ng'ate King Saha kyali mu kwekola muganda wange Germany kikambwe nnyo. Kaakati nno babadde mu kuyimbamuko wano, abadde mu kuyimbamuko ne bafaanizi be munnange ate ku street, ate nga munnange ate Omuchina ayimba Oluganda. Muganda wange yeeyongedde munnange ate okukwata akati okwetooloola. So Chameleone olunaku luno abadde ali mu kutuukako munnange ate mu kifo ekimu, naye omanyi abantu okuva emitala n'emitala nga baagala okulaba ku Chameleone. Bannange abantu baagala omusajja ono, sooka otunuulire munnange engeri gye yabadde beeyiyeemuko munnange ate okumulabako. Ku sayidi y'emu yeeguddekoko ne Eddie Kenzo nga bw'ogezaako okulaba akatambi ako. Actually kansooke ndowooza nga kuzannyiremuko osooke olabe munnange ate embeera nga bw'ebadde mu katambi. Ye Dr. Jose Chameleone kw'ossa ate ne Eddie Kenzo babadde beeguddeko munnange ate mu ngeri bw'etyo. King Saha kyali mu kwekola munnange ate Germany munnange kikambwe, era ku mulundi guno ataddeyoko akatambi wali. Kaakati nno kubadde kuyimbamu munnange ate ne bafaanizi be. Balonzeeyo oluyimba lwe basinga munnange ate okwagala olubakolera ku King Saha. Ne bagamba King Saha tuyimbemuko munnange ate mpola mpola, ne King Saha naye ne bayimbira wamu munnange ate ne bafaanizi be nga bw'ogezaako okulaba. Tulize napaga chama chekumira yuna tankubya magolo yantwala mu maso yasomasebya mukwano chama chekumira kugwegwe nasokera gwerengera sipaisa kuba kafananyi mama kanyumbe mu katambi ako, era nga ne Spice Diana naye munnange ate gyali. Jjukira nti nno babadde munnange ate ne show yaabwe gyabadde baraninga munnange ate eside eyo e Germany. So nga nkongeddeyoko Omuchina munnange, Omuchina ono yeegulidde munnange ate erinnya ku mikutu gye mugatta bantu. Ono ayimba ennyimba ze munnange ate mu Luganda, yeeyita Andsam Jimmy. Andsam Jimmy agamba nti nno kino akikola eky'okuyimba mu Luganda okutunda Uganda, nti mu China kw'ossa n'awalala. That is why nti nno ennyimba ze aziyimba munnange ate mu Luganda. Akatambi k'olaba abadde mu studio ng'ali mu kulikoodinga. Echinjagazo musege tekweteya. Finally. Nga bw'ogezaako okulaba obumu ku butambi
Kw'ossa n'akalala baabadde bamukyazizza munnange ate ku Makula TV nga bw'ogezaako okulaba baabadde munnange ate mu kujookingamuko wali. Ne ba TV presenter nga bw'ogezaako okulaba akatambi ako. Abadde ali mu kulaga munnange ate mwana mulenzi engeri gy'asobola munnange ate okumuyigirizaamu kungufu naye muganda wange yonna gye biggweredde era nga bw'olabye munnange ate mu katambi ako. Ky'olina okukola kusigala nga weekuumidde ku Jaminati UG naye ng'okoze ekintu kimu kyokka kusubscribinga, ebisigadde byonna bitulekere kasita obeera ng'osubscribinze.